kati Mpuuga, you see that man is funny. Wayana hona leo Mpuuga ogenda kutesa akine Museveni chimbulire yekirala. European Union eremo kumatiza Museveni gwe Mpuuga omumatize. So mukulu Mpuuga saagala baleba na Uganda baloze nti okusirika tuli basiru. Please ebira inte mugikwata. Mukole byammwe ebyo byakya byammwe ebyo. Munsi muno Mr. Kungo manyanga nnyo okoma. Ku 103.3 Radio 4 ensonsozi 107 Radio 7 eiraka ly'abajikuru b'omukama Kabalega ne 102.7 Radio 8 nze Adam Kungu ne Honorable Mubarak Munyagwa olunaku olwalero okutambuza okulaba butya butugenda okubanga tukola olunaku olwalero. Well, Honorable tugende ku bigambo bya Honorable Mathias Mpuuga ayagala peaceful transfer of power, peaceful transition jemba demogera ke banga lyonna omumuli agukutte through the Democratic Alliance. Yagambe there is no way you can overlook views the biggest largest political party mu ggwanga ku transition. Yagambe mwetegefu okola dialogue enjogerezeganya n'ekibiina kya NRM mu kuleeta enkyukakyuka eyemirembe. Yengani anje yengani leader wa Democrat omanyi abatuuliza banansonyoze Honorable Mpuuga ne team yawo bisige walo bisitabategeerako. By the way, in fact they must make clarifications ku bintu ebimu wale sibayinaako obuzibu okutandika ekintu kyabwe n'ebintu ebimu babikoleko clarifications. Ekisooka UID asooka neevaayo negamba bafuna ssente okuva wa Mwami Museveni. Sekimanyi bakituufu aba DP block. Yes, DP block yes ngita mu Vincent Mayanja nagamba no bafuna ssente okuva wa Mwami Museveni. Twali tukyaliawo omuganda ffe gwe baali bakoze naye omukago gwa Holy Alliance omumanyi Kabuleta. Mukulu Kabuleta n'ava nagamba bano bafunye ssente bayinza n'okuntunda nange nabatadde. Abakulu abennyini ne bajja n'ava statement eyagamba fenga bwe tulaba Mwami Museveni tunaanula ekisanja kye tumwongere emyaka emirala 3 nga tewali kalulu transition. Kakati oli tugenda kuteesa ne Museveni mwenga baani DA Democratic Alliance nga bateesa ne Museveni on behalf of who? Transition. No, on behalf of who? Ngani abatumye? Ngani abatumye? Mpuuga Honorable yatuganda. No, nza wesibategeerera. Omanyize waliwo ebintu byotandika okweyogeza sorry. Waliwo ebintu omuntu byatandika okweyogeza ne bimpulikikira bubi nendaba nga mission ate gy'oliko ndala. He says you cannot overlook views za NRM ku transition. Yandibadde agamba fenga opposition mwina kusooka kulwanirira kwegatta ku opposition ekyo ne mukituukako nga mmwe aba opposition mwenna. Mpuuga ki kyabanja President Museveni kyagamba tugenda kuteesa naye? Yali yesimbyeko naye nti amubbyeko kalulu yali akoze eki? Yesimanga okwo. Yes, please waliwo okweyisaawo. Mpuuga ali mu kweyisaawo. I have written to all registered political groups, political platforms. I've written to them to communicate to them with clarity how we want to work with them. We are asking them to offer us an independent interaction inter alia as political parties, as pressure groups, so that we can explain to each other our preferred approach. Our engagement with the ruling party, we want them to clearly inform the country how they view the transition. Some of them are terrible humans, we know them. They have visited violations on our people, but they remain part of Uganda. Oyo ye Honorable Mathias Mpuuga mulide. Anyiza under National Coordinator Democratic Alliance. Omanyi obusiraamu butugamba ombaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Katonda asaasira nnyo omuntu amanyi waakoma. Munsi muno Mr. Kungo omanyanga nnyo wookoma. Wali abadde atandise bulungi tuwandikidde bannaffe ebiina ebyenjawulo nga twagala tubatuule n'ebiina ebyenjawulo willing forging way forward on how to work
in tandem with each other nga tetukonagana. Naye kakati akozeseza oluzungu nti they are coming out with a number of permutations and triangulations. Oba permutations and combinations ono yasoma okubala abimanyi mukodomi watudde wano. So nti formula bali mugezaako kujja ne formula ezowerako ezokulaba batambuza bate ekintu mu ggwanga. Naye waliwo ensonga ennene bw'oba oli mu kulembeze wa buvunaanyizibwa zotamala gabuukira bw'otyo. Ng'omanya nti esirevo yange. Yeah, but honorable. Toyinza kutandika kugamba nti we are engaging, you are intending to engage, but we have even started engaging the ruling party. Gwe ngani? We nani? Taina stake mu ggwanga lino. Okutesa ne mu Museveni ngani? Mpozi ogamba onoonya bibyo. Ekyo kirina kubeera structured dialogue nga ffenna tugikanyizaako. And it must emanate from a wider opposition conference, symposium, ne tuula ntukanya. Lugezigezi. Kigambo kye bayita transition mukulu kungu. Tosobola kubuka ompuuga mukakuma bikeno nga tugenze kuteesa ku mwana mu Museveni ku bya transition. Kyova ne Honorable Mau yagenda n'abiteesa naye. President namugamba tetuyogerangako. Please mukulu mpuuga style. Atenze bajja kutunyiiza abamu. We had spared them nga tukaba sajja mbaleke balwane ne bagambo linge n'ebintu. But watandika ebyo olugezigezi bitulowoozesa ebirala. Kiringa statement emu mu kuboje yakola nti President Museveni ekisanja kyetu kinaanuule. Baali baagala kwongeza emyaka 3. How can you say that? Nga ffe tulowooza nti President Museveni yandibadde yagenda ggulu. That's dangerous. Mukulu mpuuga, I think let him tread carefully. Because waganti NRM ina stake ku discussion eya transition. No. On RM techaina chetu banjo kujako kujua safe exit. That one I agree. Safe exit. But yes, I agree. Because mnze kubakiriza and President Museveni and his family, we must not kufuna mutima gwagala tuwolere gwanga. Nti wa President Museveni obuyinza avude mbuyinza family ye eddukire mu ggwanga eddala kiri counterproductive ku ggwanga nkulage ekyokulabirako kirowooza nti Assad ali worth $1 billion 2.5. Assad abadde president wa Syria yadduse ne $1 billion ziwera 2 oba okusobamu ne tani za gold 200. Singa Assad wabaddewo arrangement emusigaza mu Syria billions of dollars 2 bwe zisigala mu ggwanga si kintu kitono. Kenya ekulaakulanye okuba president bayi bannabyafuzi tebadduka. Investment z'abasajja ba Moi mweziri, ez'aba Kinyatta mweziri, ez'aba Kibati mweziri, sente mweziri kyovola Kenya eboominga. We agree President Museveni afuze emyaka 4. Nze omukubakiriza nti President Museveni ogenda kuti kuyina kwa move chaos na violence. Nze omukubakiriza nti ayina okusigalawo. Nojje ne wono n'omukyaza. Yes, I agree. Obo mwana wa President Museveni wa muzukulu I don't think nti ayina okukwatibwako because so how would you reach toyinza gamba nti President Museveni 150% yakola bibi byokka. Ba Museveni ogenda mu kinaana baali baleetinga eggwanga lino oba oyagala oba toyagala ekyo kikiriza. Embeera yaliwo yali mbi. Kyali kyetagisa abasajja abazira bagende. Naye President Museveni emyaka NRM efuze. Tuyina kutuula ffenna tulabiriwa bye tugirekera birwa bye tutwala. Nga yo teriimu. Listen. They must listen to us. Sibo kugwenda ntufe tubawulirize. Olwaleero mu mbeera mwe tuli mpuuga ya bwagende mpuuga oyo yani ayinaki. Kyagenda nakyo Museveni kyamulindidde amuwulirize. Former leader of opposition. Listen, bwe mugenda okuteesaganya oba zireme kubaamu kyekubiira. Buli mwalina okuba ne bargaining chip ye nze na kino nawuze na kino ku meeza ayina kyatwala ku meeza. This must be a structured dialogue nga opposition tugenza nga opposition ne tukanya nga tulinawo guarantors. Luli Sweden yali esazeewo yali undertakings okukolanga garanta. Sweden? Yes. Sina bya kutulanga ne Mau ne Siranda ne Honorable Mpuuga ibiro. Because kyawulisiza abantu bangi. Muleke kugizanyira mbana nja kuleta ebizibu. Honorable Mau we yali agenda signing endagaano ne mwami Museveni. Yatugamba bigambo byebimu. Tukoze buli kimu kyonna ke kasera tugende tuteese naye. Ne kunguka nkubuuze. President Museveni gomanyi alemo kubala mu General Sejjusa amagezi alemo kubala mu Kizza Besigye amagezi
alemo ku ekitiibwa General Mugisha muntu amagezi agawe Mpuuga ne Mukaaku. Come again, Honorable. General Museveni gomanyi alemo okuteeka Musejjusa ekitiibwa, alemo okuteeka mu gundi Dr. Besigye ekitiibwa ayali Dr. Wemunsiko, alemo okussaamu Former Commander Mugisha muntu ekitiibwa akise mu Mpuuga oyo. Tumukunde. Abayisa nga bona okuba obwana obuto. Leero ekitiibwa akiteeke mu Mpuuga ne Mabike. Ne Mukaaku. That is trash. Bamalira abantu budde. Eyo line tebagikwata ogeza kwefula abalowoleza opposition. Come again. Mpuuga ne bani. I want you to be clear. Tebagezaako kukwata line ye. Singa wabawamu amusalira akatambi kano n'akamuweereza simanyi oba omwana wa social media asooka. Njagala okutegeeza Honorable Mpuuga. Tula mu kamera yange eno. Honorable Mukaaku, Honorable Mabike. Tebageza ne bakwata line ye y'okwefuula abategerera opposition. Muteesa ne Museveni mutya mmwe. Nga mmwe baani. Wacha. Gwe abantu bafi. Kungu tontabula ne. Nyiza n'okuluma omuzinda. Yise kungu. Eno struggle abantu bafiiridde obulamu bwabwe. So si kirungi kweyitiriza. Tuteesa ne Museveni nga muteesa ne mwe nga baani. Mwe nga baani mutandika na mutya. Bikunyiza bunyiza. Saagala kuwulya ebintu bya kiralu. Dialogue tetugigaanangako Mr. Kungu. We want structured dialogue. Bannaye. Oluyise lugezigezi. Lugezigezi. Na kamanyiiro. Nti be bategerera. Kamanyiiro. Wider opposition. Kamanyiiro. Bana temulanga tusiise ne muloza ntuli basiru. Kungu nakugamba the last Sunday nti bw'olabanga Butto ng'asirise manya akyamuse. Wangamba ku NBS. Bw'olabanga Butto ng'asirise manya akyamuse. Omuliro gumutuuse awazibu. Bw'olabanga Butto ng'akyamuse. Ng'asirise. N'atokota n'amaani n'asirika manya Butto akyamuse. So mukulu Mpuuga saagala balabe na Uganda balooze nti okusirika tuli basiru. Please eyo line temugikwata. Mukole byammwe ebyo byammwe ebyo. Mbaddemu manya Nuupu manyani mukole byammwe. Naye no struggle. Ng'olwaliro Dr. Besigye ali mukomera. Bamuganye n'okumulaba paka nga 18 January. Tetumanyi obaana abamulamu bataabeewo. Walabye prisons yalangidde standby class 1 wagirabye. Amakulu togenda kulaba Besigye. Twagenze ne bagamba no you can't see him. Muleke kuzanya. Muleke kuzanya Mpuuga. Muli kuranka ki? Mu struggle mun. Mpuuga ali kuranka ki mu struggle? Yes, ali mu number maker. Batabadilira woko. We wacha. Okay. Aina ba Mukaaku yesimba ku wa president mu 2011. Gwe. Muleke kutuwa. Did they consult Dr. Besigye? Do they have to? Yes. Nti tuteese. Yes. Did they consult other stakeholders like the Honorable Kyagulanyi? Oba baani? Mubere fair nze Kyagulanyi simwagala. Naye the fact is that mukalulu akawedde yali number 2. You understand? No bulubusa million. Yes, better fair to him. Extend that courtesy. Gwe. Thagare. Teri aginako monopoly. Teri ayina monopoly ku Thagare. Eyo line tebagikwata. Ndadde sikusubira kunyinga kyeka. No. Yebuzibu mwina. Abantu obulamu bwe buli bagenda kufa abantu abamu. Abamu bafadda. President Museveni tetugaana kuteesa naye. Ne twagala nteesaganya ziri structured nga tukakasa ne bye tunayogera binaateekebwa mu nkola. Ne style ya maweyo. Because the Honorable, waliwo iPod for dialogue. One of the reasons FDC yemwalimu yagana okuddayo nga then yali spokesperson of FDC semujunganda nga agamba tuteeseza ebintu ebirungi bingi byonna bikasukibwa wansi wakampulage protocol treaty East Africa yoka East African community. Kati Mpuuga, you see that man is funny. Gwebo President Museveni n'obuntu obutono yabutumma. Treaty East Africa egamba if we again am East African community byabaka ba East Africa. Each and every shade of opinion in parliament ne sindika yinga yombaka. Each and every shade of opinion. Ena sindika yombaka. Ombaka. President Museveni opposition ejerekera obufobu.
ate nabo abugabira babe siranda gwasalawo gwakawa UPC na DP omuntu akumya bwe mupibwa yala bokka kungu omuntu akumya bwe mpibwa yala yemuka muteesa ki ebirala asobola okuwa kino mpuga omuntu akumya bwe mpibwa yala honale mpuga ogenda kuteesa ki ne Museveni kimbulire ekirala amalira abantu budde in other words because really like I said mwava ne mutugaba tuteseze ebirungi bingi tewali togede ku electoral reform tewali mu iPod agenda abuliza ku kyebayita the women's initiative nawe tokimanyi naye takimanyi muyamba buyambi abuze ku kyebayita women's initiative chechi akaluka biri kwa akagwa byalimu ne Sweden yeyo nani Sweden yeremwe Sweden ojimanyi njimanyi Sweden European Union yeremwe kumatiza Museveni gwe mpugo mumatize lwaki obusabusobusobozi why can't you give him a benefit of doubt kungu temutumali anaweza mbade nsawona lebo mpuga mukwano go muyito mbulirire eyo yaveyo yangamba tasobola kujja tagenda kutute ateka mbabuli olugezigezi balukomya olwo abana ba DP olwo kwefula nti bategerera buli omulu tugenda kuteesa ne Museveni mwenga bani ye kungu you see omuntu otamanya okoma it's dangerous bakola ebintu byabwe ebyekiralula lwebyo balonkinga ebintu byabatambulenze teri abayinako problem nekyo ganti bagenda kuteesa ku transition tebaddamu n'okukyogerako coming well njagala tumalize ku nsonga honorable where does this leave desire mu yokukyusa obukulembeze because bwogamba nti as we speak ogerageranya bannayuganda ku butto akyamuse nnyo n'atuuka n'asirika does it mean that waliwo you have a way out oba mpuga alinga agezaako okunoonya which way yengani vayeyo nawe kankunyonyole struggle eno y'abantu mukulu kungu abakulembeze bonna bajja kubagula ne banabagula bonna I want to let the NRM emanye ne banagula abakulembeze opposition banane babamalawo Ugandans will one day liberate themselves. Leaders shall emerge. Omwana yadide Asadi Mbegere. Asadi yawangangusa we say formidable opposition leaders ne badduka bali mu exile wali abantu be Syria abamaze mu exile n'emyaka 2-3 wali abadde mu makomera nga bamaze mu emyaka na ntata wa Asadi yabasiba you get the point ngomuntu ono manti nsibye besije biwedde naye abana omwana ono yamujje kwa myaka 42 eno struggle y'abana Uganda enteseganya yonna eyina okubanga etwaliramu ne muna Uganda owa wansi yes assurances bana Uganda tuba assurance mu nteseganya tukanyiza ebyenfuna byonna well structured mwogedde ku byobufuzi mu nteseganya ezo ebyenfuna omusubuzi yajja kusanga ekizibu kye Bachina competition y'aba China ga yemutawanya ng'ekyo ekimwagiza opposition ojja kusanga yo omusajja omusoga ng'ekimwagiza opposition bikajjo beyi ya bikajjo oja etc a lot eringanga bono ga buffet nti emeza ya opposition ya struggle ya buffet eriko buli kalonda yenna mwina okuteeka into consideration ebintu bingi ojja kusanga owerwa enzululu nga kugamba my problem kutematema kingdom yaffe stakeholders abo olina okuyita symposium ey'abanna Uganda national dialogue nga y'abanna Uganda but stakeholders abenjawulo bonna babeeremu bakiikirirwe ba stakeholders abo bave ne citizens compact number 2 ey'okubiri citizens compact londa abagitwalibwa President Museveni agisomemu you understand then President Museveni akkiriza nti kale banengera kuteesa nammwe tukanye wawe tuteesa we tutuula si mu state house Entebbe baani abatukyaza baani abamediatinga si President Museveni kutuula mu ntebe ya Lugalamayizo nga wawa instructions alina kuba muteeseganya naffe ajje ne tiimu ye ne bannayuganda neyaabwe n'okubaawo ba guarantors abatukakasa nti bino bye muteesezza bigenda kuteekebwa mu nkola naye nga tugenda okuyingira enteeseganya ezo disclaimer number 1 ebeera nti President Museveni tagenda kudde kubeera President wa Uganda
kyekibeera namba emu ku akisobola kikkiriza nga ye awagenda okuba obuzibu anti bw'anaabeera president ajja bituukiriza mujja biteesaddemu byonna biveeko okay yes mulina okukkiriza nti ye emyaka 4 gy'afunye ku ggwanga gimala okay agende n'egyo okay naye omuntu yenna akugamba tugenda kuteesa ne president Museveni ng'agenda nakasero mu State House oba Ntebe president Museveni ali Bugisu waliwo abakyakyemberako nti ali mu ali campaigns simanyi from gyotula nga ali kudda olwagala okumujja mu bukulembeze yali mu kulondoola PDM atambudde nakati gyali alambula obuzibu opposition naddala nupo ensobizi gye bali mu kukola kwe kuleka president Museveni atalage eggwanga lino yekka obuzibu nupo bwe ensobi gyeri mu kukola kubanga eba leading opposition kwe kuleka president Museveni atalage eggwanga lino yekka bo olutambula ennaku 2 ne babawandikira ebola poliisi naye bagaana nga babivaako ffe jjukira ffe president Museveni yatubanga akalulu babyeka 2011 nga tukulemberwa Dr. Besigye tetwamulekanga kuwummula nga bwakola kati nga bwagende singa ali Bugisu nga namwe muli mu Bugisu omwo namwe oba Kalamoja oba Kapuchoro kyekigaana ne mumulese president Museveni afunye omukisa munene nnyo atambudde eggwanga lyonna abantu bali mu kuddamu kukakanyizibwa baali bagenze bategeera agenda kutuuka 2026 ng'obuzibu bunene obuzibu genda kuba bunene mbabuulira yes, he's managing the countryside nga yali yekka tewaliwo akompitinga naye bannaffe bano baali batandise gundi yaabwe tuwa yaabwe president Museveni ne babawandikira ebola poliisi ne babivaako kati opposition weyisa otya bwoti ntibampandikidde ebbaluwa mbiresi well but ye president entambula zo dala kulondoola nteekateeka ali mu campaigns president Museveni ne government ye tebalina kyebakoledde bannayuganda kati abannakenya nakugamba balina enva zaabwe kyazijjukiraza nakugamba nagamba bannakenya abaavu balina enva ze bayita sukuma wiiki watunyonyola n'enkiyiga sukuma wiiki tebazirya lwa kuzaagala naye bazirya ku sukuma wiiki mu maaso wiiki etambule balinde endala kyava beziyita sukuma wiiki president Museveni ali ku nkola ya sukuma wiiki genda bannayuganda bewasuubiza bindi ebitakola ojja obasuubizeyo ebirala bakolayo ng'oteme oyunja ettooke ogezaako kulaga mbwe ebibala bya NRM abantu balima naye nga n'akatooke kayunja kaliko obuwagu buna president Museveni azeeyo to manage Ugandans ale campaigns atuuke mu 2026 nga talina ebibuuzo bingi of course rating ya president Museveni ya NRM kakasa ne president bajemuwa ayinza okuba kakati ali ku 30% countrywide already yes naye teyandiyagadde kubba 21% yandiyagadde benga 10 so he's trying okuzibazibako ku bitulituli yes so ekya PDM okula kifaananyi kutimba bbula ati parish development ogirambulako ki okozesa otya billions 2 per day ogenda okulambula emiliyoni 10 mmuluka byenjogero bitegedde omuluka mu parish development baguwa miliyoni 10 buli muluka baguwa miliyoni naye president lwatambudde olunaku akozesa biliyoni ezisukka mu 2 alaba amaka g'obwa president nago akozesa biliyoni ezisukka mu 2 olunaku agenda alambula so kati obuuza ki agenda alambula miliyoni 10 what a contradiction bisesa wanga nandi singa abadde atambula n'agamba president yagenze e Bugisu naggulawo ekyuma ekyomulembe ekikola kaawa kya biliyoni za 10 naye agenda mu nnimiro za mwanya ate mayunja matooke you use 2 billions every day ogenda olambula projects za miliyoni 10 per parish gwera kikola sense okozesa biliyoni olunaku ng'ogenda mu muluka olambule projects mu muluka nga muluka ezo project mwatekamu miliyoni 10 omwaka naye okozesa biliyoni gy'olambula miliyoni 10 gwera kikola
President yagwesa empiki zamugwamu empiki z'ebyobufuzi yayalika takyalina munafu nnyo kati opposition obunafu waffe buli mu kumuyamba mwe mulemeddwa okukola kye mulina okukola ffe tulina obulemeddwa okukola kye tulina okukola ku radio 4 radio 7 ne radio 8 nze Adam Kungu message giteeke ku 075560505 amanya gono gyosinzidde tobyerabira tubeere nga tukwatagana ffenna olunaku olwaleero. Well, honorable, njagala kufuna ku bantu later on, but before I do that, General Muhoozi Kainerugaba kiki yazzemu ate njagala yazzemu ku tweeting njagala nkutiremu kuzemu ku tweets ze gompe kyolowooza kubanga buli muntu awa judgment ye ne thought yokusinzira ye nga bwabiraba. Joe, he sent out a series of tweets. Emunga egamba, this gentleman is presidential material. He is an impressive politician. Natekako Honorable Muhoozi Kainerugaba. Sebo nkusomera message of fanseko. Kati wano chechi kusesa. Kati watola bange sesa. Jide moji some goto juli ange sesa. Yadeke chifano cha General Muhoozi. Yadeke chifano cha Mpuga. Tojira ange sesa. Natekako, this gentleman is a presidential material. He is an impressive politician. Mtome endala tuulire sebo. Oyinayo endala tweet endala wandi kweyo. Endala. The holiest place on earth is Rakitura. I am more than convinced that Jesus Christ was born there. Endala. Nero kuba agenda atekayo najjayo kati ena yataddeyo jumpitirivu yazijjeyo. Kakati yataddeyo anyway. Kakati ensobi gy'obanga tokola tokulooza nti General Muhoozi musiru. Musajja mutendeke ate mutegeevu mu byakola. Waliwo kye tuyita one mu laws of power waliwo etteeka erigamba court attention at any cost. Bw'alaba nga musirisa abasula mu bombshell tolabe bwe tusese retweet ya Mpuga ne tuseka nsese nawe n'oseka kati nomala n'ombuuza oseka ki ate nga naawe oseka kati gw'obadde oseka ki bisesa ajo Muhoozi kyakukola. Muhoozi yakugamba nti 2026 bagenda kuwagira Museveni. Then after him it is civilian, not a civilian, either police or namaje. Echoga byabyoga tamanyi nti Mpuga wali. That is powerful. Yes. Kakati you see. Obuza Mpuga musirikale. Mpuga musirikale. Muhoozi agayo teri alifuka gwanga ino nga si musirikale. Teri asande nga si musirikale. Is Mpuga soldier. They are trying to inflate Mpuga. To inflate him. Kumupika bamulimbe bamukozese kaninga ebistate myananso okuvujja yebyo. Muwane wana atankeno that is trash. Mission ya kuwaga Muhoozi bagezi yebakola babimanya abo tebazanyira ko bajja no Muhoozi sibangu. Bagezi basajja bagezi gezi. Bye baliko babimanyi. Toloza nganti je no Muhoozi oyo musiru si musiru. Bampike beyo mupike. So bina byogera Mpuga bye tubadde ko byayogera kumucha ndoza bamukubira ne ku busimu nagamba agwamba tuli naawe oli ku kituufu tuli naawe wasinga President Museveni yashwala ko mubiri gumu Besigye yavayo n'atuuza ku Public Service Commission wali ewandegera batuza meeting yalimu abakungu 8 sijja kuboogera nabamugana bagaba na time etuuse twambalire Museveni kye twalwana yakigenze kwonooneka namugamba go busecure obusecure omusajja agambye ayagala kisanja kibwe kisembayo mwalimu mbahona lewo bidandi salibani kategaya bonna bali omwo musajja muleke afune kisanja kimwe ekisembayo omululu gwaki n'abagamba ono omusajja gwe mmanyi kino si ekisanja kisembayo akyayagala ebiwerako. President Museveni ndoza nayita omuko omunga mulimba nti kakati gwa magwe tosobola oyo Besigye gwe musinga obukulu gwe mbandekera
ojukira campaign ya Honorable Dani Sali omwaka gwe yali agamba n'okubuuza inache weekoledde oyina TV oyina fridge londa Museveni nakawuli ankuledde oyinake weekoledde londa Museveni naye Museveni President Museveni yambalako odawira 2.5 n'asindika ba campaign abe ne balanko kwambala ebisanja ebira okwambala ekisanja ntwino twetaaga ekisanja ekirala ne balanko kwambala ekisanja babidandi ba resigninga ne badduka nagamba besti watugamba singa twakuwuliriza kakati family abanakyemali buli dakika abane bakozesa abalimbalimba kati we bamulimbye so sawe no mpuga yakirimu bagenda mulimbalimba ono tumwedda chika ze 2 ono MP werubaga yani kitokolo Songodo mukulu Songodo agambye nti babo Kyagulanyi yakola kituufu sina butakanya na Kyagulanyi ga buli bweru wa byabufuzi obutakanya bwenyine ne Honorable Kyagulanyi buli mbyabufuzi simusabangako kadi mukulu Songodo Munyagwa is never an opportunist mukulu Songodo nasokera mu DP UID bwe nava mu DP nenjo ininga Dr. Besigye mu 2001 ate sagenda mu FDC sasuka kunyingira FDC lwaki Besigye badduka wano abali mu reform agenda twabeerako nabo barwabone okwiribani bande tutuzula nti bali infiltration kitegeeza kubanga mu 7 eri abataddemu abantu neera Besigye bali mu exile kye chanemiso kunyingira FDC nga tujitya mu 7 ataddemu abantu be sabeera mu FDC ate state netandika ekibiina kyabaita SDP obwameye bwe campaign abukwata ndi SDP najira ku SDP akabiina akapya ne FDC nalinjira banga weri amanyi sajigenda then Besigye yakoma wano to stabilizing structures ntuziteeza munda nenyingira FDC Kyagulanyi we yajja namugamba wana ebintu byali bisatu twasinkana mu kantini ya parliament n'omugenzi Katolubwamu namugamba ekisoko papye tonafuna experience emala kulembera kintu that's number 1 number 2 nemugasi buli kitemagana nti zabu banji bobukidde bandi babuza ffe abali nabo temujja kutuuka mbuyinza mujja kulwanagana nyina kye nalimba bino kyawulira bituuza waliyo group endala egenda okufubutuka moja jiwulira Songodo kati bwana Songodo gwesikumanyi naye nga gwe boyina ekirala byolusi byomanye nnyo naffe politics tumumanyi tumukuliddemu so sinza kuwala na muntu lwa kadi sijetaaga kubanga n'obwempisi kyabwagala mukulu Songodo oba akimanyi tokyabwagala noba obumpaana opposite saagala nti aba opposition ffe kizibu feki no tewali arrogance ga nti Besigye bw'ataba mu kino oba Kyagulanyi oba toteesa naye tugamba eno struggle yaffe ffenna y'abantu bonna ne mukulu Songodo alina mistake so gwe omuntu okwetuminkiriza tugenda kuteesa ne Museveni gwengaani tunatandikira ku bibuuzo neyanza basibe bulungi bane mbeere bulungi nze Adam Kongo naye leero ng'onsekerera nkoze eki tuddemu nga tuzzeemu mwana muwala Shiva Nauma yaddako kati n'amawulire mu lulimi Oluganda oddamu nga tuvudde wano tuli ku mpewo ogenda kukola mirimu gya nyita mutya PFF kyekyo nze sirimu PFF eya Besigye ogwawa sirimu ze Besigye tuli ba partners mbwayagala kudda omukulu agambye mu Western Uganda nti gwe balindiridde Besigye Amiri Jeshi mu opposition Amiri Jeshi iwe ku ntikko commander supreme leader kyovuga nti alina okwebuuzibwako singa bano bagala byakuteesa waliwo byotayogera nga twebuuza ku supreme leader saaba Kristo oba ka reverend w'ekigo Kyennamulanda waliwo byatasobola kwogera nga tebuuza ku lubaga na Vatican byadde mu katukutuku ka pikipiki babuyita batya buno wabayindi pasola babuyita batya buno obutonotono abantu bamanyi butukutuku abakazimbe kali kapasola katono ng'abayindi bwe batambulirako bakapakinze kumpi na apartment yeyo ya Dasula mu apartment ku kizimbe kyekiwanvu najja n'omuyambi we bakigambibwa nti kade remotely controlled nga bakozesa remote ne batulisa bomu netulika nemutta ekitatera kusangika ensonda ezesigika mu kitongole ekikesese kya Ukraine bakita PSU ekya Ukraine nezivaayo nezigamba ffe twamuse
abatuuliriza yes atenga wiiki eno yennyini ewedde bamuwozesa mu kooti ya Ukraine ey'amagye nga taliyo bambuza in absentia omanyi Ukraine maybe a recap Ukraine yali muvunana ki kukozesa nti waliwo bomu ezakasukibwa mu mwaka guno n'ogwedde mu Ukraine nga za chemical weapons nti zaali zabutwa mu kagwa butwa tezikirizibwa of course tezikirizibwa that is indiscriminative killing bwokuba bomu ey'obutwa n'omwana afa nani whoever inhales dies waliwo ne samoboric bombs samoboric abatuuliriza nakola mistake but it's that line oyo samoboric bombs waliwo n'endala zelagira ne zikubwa nti bagikubanga wano wetuli katubale okuva wano n'entinda mu tawuni obwanvu bwa mita nga 2 oba 3 radius eyo nefumba empewo yawo ne rising to temperatures 2000 degrees Celsius buli aliwawo yenna nasirira busirizi so eza bomu omukulu yadazikulira kakati abatuuliza njagala bategeere okutta okwo it was a symbolic move. It was more of a propaganda symbolism. Kulaga abajeno ba Russia kubatiisa nti olowooza nti oli wala mwete mulowooza nti muli wala waliwo President Putin we yayogera nnyo rhetoric tuyinza okukozesa nuclear America waliwo yali omuyambi wa Trump bamuyitanga Bolton omumanyi Trump gwe yagoba wa mustache enjeru yavaayo n'agamba Putin mumugambe mubeere bamazima gyali bwageza nasula bomu ya nuclear munagikuwa Ukraine ajja kuba asayinize death warrant ye ne bawala babiri tujja mutta kati ekigambo statement eyo yali nene ku president wa Russia naye teri mukungu wa America yagiwakanya basirika amakulu be bamutuma bamuga temulimba Putin nti asobola okuba nuclear mumubulira amazima bwanasula bomu ya nuclear emu ajja kuba asayiniza death warrant eyiye ne bawala babiri teri yawakanya Bolton kakati amaanyi ga America nakikugamba ne Israeli gabali ne Bungereza gabali bitongole bikesi actually bitongole bya mwanga atanago +1 ogajuke atano genda gamba tugaddemu yogera ku Russia nagamba America Canada New Zealand Australia Bungereza kati kwago gatakeri Israeli ebitongole bikesi bikwatagana MI6 ya Bungereza CIA of course America weze bitongole bikesi bwere 16 Mossad bikwatagana ate tebakulimba bebali Ukraine bebali mcooperating yes tebakulimba sibya kasajja kana akali kagondi ka comedian tebakulimba bebali Ukraine so bebase genono in your view nyino mukulembeza omugwe sijja kwogera twatambulako naye ebweru egwanga netuuka waliwo omusirikale ogwanga lya America nayatunyumiza Uganda yonna akalulu ali kakagwa natunyumiza Uganda yonna natugamba mwete mwe mukungu togenda yeyo mbuzi nkubuli beche amaze tokimbuza natubuza goli mutitizo wadde kinagamba yatugamba gatula tuine endulu nene wano nagamba temusobola kujjako government kujjako nga basirikale bagijjeko mwene mbayambako buyambi temusobola yagamba nti twalina endulu nyingi mu opposition wano namba endulu mugirine eggwanga lyonna naye temusobola kujjako government government eyo temusobola gijjako akujjako nga basirikale bagiwambye mwene mbayambako buyambi ali mu ggwanga lyakyo yali mu America kano mu America kano natandika okutunyumiza buli mukungu wa wano buli musirikale wano gya training era ne gyasula America Uganda nge muli mu 5 bwetu nkugambye nanyumya dynamics za politics wa wano buli region buli sub region kala moja wa nga bwali kusiga bwa skati
ali kusigala siga bino bisigale binene ebyabange bya mafi bwa skati anyumyange muzale wawa n'okusinga wawa natunyumiza ebiri ehoyima ebiriwa naga jeno gundi asola buziga jeno gundi asola buziga ya trainingira gindi ono kano gundi aliyo nayo taina manyo na influential bona nabatematema nateekaawo naga mwete musobola kujjako government mwe ba civilian be Uganda musaga mbusazi naye muyinza okuyamba omusirikale agitutte naseka obusesi yayogera bingi bisijja kugamba but gwe nali naye sitomumanyi singa obadde omumanyi nandi mukugambye naye tomumanyi okungu wano atomumanyi erinnya tolimanyi mu opposition ali mu opposition tomumanyi so kyengezaako okulaga nti America amaanyi gayo gagiri mu intelligence bagezaako okulaga nti gwe ono bamuwozesezze Ukraine nga taliiwo nere ne bogamba nti ndoza kibonerezo kiba tekinafunwa naye nga badde baga nti kyakufa bayinza nokimusajja nga taliiwo naye bakulaga nti wadde tukusse ne twasuse kuwozesa nga toliiwo tulanga emisango wagize kunyooma kugamba kujeregerera nti tubayina wano mwena tubalondoola tubagala bwaga naye tusalawo tetulina gwe tutasobola kukuba ojjukira drone ezagenda ne zituuka Kremlin Kremlin amaka ga president ga Putin ku mulongooti drone ne kuba n'akalongooti naye yali symbolism military symbolism nti okulaga nti olaba eno etuuseewo ate kiriwa kyetatuusaawo awo so kulukeza kulaga kusendeka message eri regime ya Putin nti mwegendereze anything bad can happen. You seem to have believed Ukraine yayogedde nti fe. Of course ekintu kinene General Russia kintu muntu munene nnyo nkubuulira General Russia muntu munene kizibu nnyo eggwanga ng'eryo okuva eno egamba ffe tumusenga sibe bamusi nkubuulira kintu kinene kubanga ne Putin ajja kwagala okwesasuza toyinza kumanya ani aneesasulizaawa Putin abadde akyewaza okukuba kye tuyita central gundi government center ya Russia ya Ukraine wetuula ngabona oga nti nkube walala wonna naye wali parliament wetuule nakasero waawo sijja kubawo nejjukira ina hypersonic missiles zeyagezesa ennaku ezo hypersonic missiles ndazikugamba anything missile yonna edduka emirundi 5 batuwuliriza okusinga eddobozi tulina eddobozi lino lina speed kwe liddukira sound naye ekintu kyonna ekidduka emirundi 3 and above okusinga sound ebeera hypersonic missile. So hypersonic missile is hard to defend against. Edduka nnyo etumbira negenda gulenzo genda kilomita kasanvu waggulu mu bwengule eyo then nedda warheads neziva gundi entry heads nezivaako nezijja ku speed etamanyikiddwa kuba target gisazeewo. So Putin ayina capacity etemula omuntu yene Ukraine. So Ukraine okuvayo nekkiriza ekintu bwe kityo kintu kinene sisuubira nti basaaga so tekigenda kwongera kutaanula kimu ku bibiri kimu ku bibiri Putin ayinza naye to put out abanene mu Ukraine oba naatya wa message yadde nene balinga abamwesonzaako one nti mwe bajeno be babalagira tumanyiwe mubeera sobola bakolako they will give you instructions tukumalewo kankwe ekyokulabirako ojjukira Prigozhin ne basajja be Kanonionzima akanani abali abawagina the Wagner forces that yafira munyonyi naye is yomu ku bantu Putin be yali asinga okwesiga. Prigozhin yalemesa abayekera bana abawambye Syria okugiwamba luli the Wagner forces ba Prigozhin batta abantu Syria abawagina my goodness. Prigozhin aje Ukraine yali no nonsense commander a chief stand commander ali chief wa Putin ali mufumbi St Petersburg bakulawamu yali ne bamusibako yo Prigozhin navayo Putin bwakwata ekintu najabera chef we yina restaurant Putin ngaziryamu nnyo adafuka chef wa Putin ngabuli amanyiga chef wa Putin kanala ko kuingira military contracts guli abasirikale mmere bichi kati waliwo America ina force bagitwa the Black Waters America ina naye a private force nenge yambako nnyo government ejwanyo contract so agita the Black Waters sort of that
nabawulyako ne Sudan eri akamachala lyadukire Congo oyo semanya oyo ali on training ebintu ebimu anti simanyi kubyogera kana ye Putin bwe bajulira naye baganda ffe tandike private security company yaffe naye nga yabalwanyi nti esobola okukola deniable missions nti wemba mumanyi nti awo tetwaga kulabikirawo nga gavumenti ya Russia mutwala bano nga mulaka Salasini Salasini egenze Congo nkwa kyakulabirako ekoze ebikolobero gavumenti yanega but Salasini si yaffe ya muntu buntu ne bakoleyo the Wagner forces neera Prigozhin yali musajja mmekete mu commander ali fearless yachuka nabira dala commander ali fearless nabera Ukraine ngalwana mu Donbas region Donbas region Donbas region Donetsk river Donetsk river so baki Donetsk Benson Chibasalam Donetsk Benson Donbas region inabere yongalwana kakati ndowooza abakesi abo benkugambye saga nnyo kwogera bitongere bikesi naye ngambye abakesi abo abatuwuliriza gezaako owulirize bino tebabiddingana ne bagala okulaga Putin nti tusobola okukozesa anybody we can turn anybody close to you against you we can turn anybody close to you against you kwe kukyusa oyo musajja musajja n'akyuka amajene gatuuna galumba gamba nedda katulumba at some point wagambye nti Putin agenda kuwambibwa abawagina nga bakambwa abawagina ate bakyusa batabuse ate kabanje obukambwe naye kabonero ka bunafu nnyo eggwanga nga superpower yokulaga nti waliwo mutiny baagala kuwamba gavumenti kwamba baba kunafu simanyi oba nkyogere nti naye oba onafuye kubanga nga wakoze ensobi nkwa kyakulabirako no detonating a grenade mu America netta major just a major kutaka lya America ensi eggwawo eggwawo ensi singa ekyabadde nkulayirira kino okulayirira gwe kungu n'okola ensobi no detonating a grenade ne kata major mu America kutaka lya America ensi eggwawo nkubuulira ekizibu kigwa n'otya n'okutya kyekikulaga nti oba kirimaanyi yes kakati abakola ebyo baba kunafuya bakulaga nti tukusobola gwe nga Iran kye bagikola ku Ismail Haniya okubanga okyazza omuntu bwatyo akituza mu area eri highly secure president naye mwasula ne battiramu omuntu bwatyo Israel yanyooma nnyo Iran yagityobola nnyo okutta Ismail Haniya ate Iran kwolwo neta retaliating kyalaga obunafu bungi nnyo okusaidia yaabwe ne baretaliating nga Hassan Nasrallah amaze kufa wa Hezbollah ekyabanafuya nnyo nchovola ne Assad we yadadduka teyaddukidde Iran oba yategera nti awo bakuba yategera nti awo bakubirawo so Russia these are symbolic acts ze bakola okulaga bajjeno be nti twale ekiragiro ky'obusiro okuva ku Putin ofe abatuulira sigamenti kyebiba bya busiro naye ngamba nkuba kyakulabira kundi bagamba twale ekiragiro ky'obusiro okuva ku Putin okiteeke mu nkola tujja kutta yes tuddemu nga tuzemu akuume jamu